الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من دياجيل الجهل إلى محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba ebyengera n'emirembe bidde ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam eyatuleetera ekkula ly'obusiraamu ng'atusomera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Tusaba Allah museeko okusaasira kwe n'ebyengera bye, era tusaba Allah atuwe okuwolereza kwe yawma al-qiyama, atuwe okuwolereza kwa Qur'ani gye yajja nayo, yatukubiriza ennyo okusoma n'agamba iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawma al-qiyama. Musome Qur'ani egenda kujja yawma al-qiyama ng'ewolereza abo abagisoma. Tusaba Allah nabbi waffe oyo amuseeko okusaasira kwe n'emirembe n'abo mugoberera paka yawma al-qiyama. Baganda bange, kubanga mutya Allah subhanahu wa ta'ala nga mukola ebyo byayagala nga mwewala ebyo byagaana jalla jalaaluhu. Emboozi yaffe ya Qur'ani ekyagenda mu maaso, omulundi ogwayita twamaliriza suratul Fatiha. Sura zino olw'ensonga nti buli lw'omanyiire yakyo n'okitwala bwotyo nga tokifudde kuba ekyo kya bulijjo. Naye bannaye mwategeera ti suratul Fatiha si ya bulijjo, suura ya njawulo nnyo eri buli mukkiriza asaala, kubanga eswala toyinza obutasoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha sab'ul mathani yesuula ya aya omusanvu eziddiringanwa. Olidde kakati kiteekeko nnyo ebirowoozo byo, gifumiitirizeeko nnyo, ojja kulaba nga n'esswalayo ekunyumira era ng'ojagala. Ekigambo kino kye tugamba, kye tugenda otandikirako, tugende ku ssuula endala, kye tugamba nti tuweereze baganda baffe al-Fatiha. Al-Fatiha alamina bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tugijabuja ekyo tetukiddamu, tujjabuja Qur'an, tugijabula n'osoma supiidi ng'olinga ayagala okwejjako, ng'olinga kwegamba simanyi na bwe nyinza kukyogera, naye nga tekikkirizibwa mu busiraamu kusoma Qur'an awalan ng'ojabula ng'ogisoma supiidi. Ekyokubiri ogani nno tuweereze gundi al-Fatiha abamanyi bakitankanamu. Kino nkyogera li amana ilmiya, kubanga ojja kusanga nga abamanyi abamu bakikkiriza gye kiri, naye nga al-qawlu as-sahih wal asahhu ekisinga okubanga kituufu tetulina gwe tuweereza Qur'ani nga nti al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin allahumma awsilu thawaba ma qara'nahu, ay Allah tuusa empeera z'ekyo kye tusomye ila ruhi fulani, eri omwoyo gwa gundi. Munnange abamu beetuminkiriza era ne baga nti egende ku ruhu nabbi, omutima gwa nabbi, omusajja omutukuvu oyo. Ate ne bazaako ba khulafaul arba, basika bannabbi abana, ne bazaako baswahaba bannabbi, ne bazaako abamanyi, ne bajja wahakadha. Qur'ani tetulina gwe tugiweereza okusinziira ku fatawa z'abamanyi baffe nga aliwo olwaleero al-Fawzani, nga Muhammad Salih al-Uthaymin n'omulala Ibn Baz n'abamanyi baffe abalala. Kitwale bwotyo, wabula gwe omwana bw'abanga kitaawe yakusomera Qur'ani, kano kakulu nnyo, kawoomera nnyo, yakusomesa Qur'ani, n'omusomesa yena yakusomesa Qur'ani nga yafa. Olidde buli lw'osoma ye asigala afuna empeera, so si kugamba nti al-Fatiha ila ruhi Abdurrazzaq ila ruhi Muhammadi ila ruhi man wa man.
ekyo tekiriiko bwino. Abageraageranya oba bakola qiyas ku bintu ebirala Nabbi sallallahu byakkiriza okukolera abafu ng'okubasaddaakira, ng'okubakolera umra, ng'okubakolera hijja, nga okukola emirimu emirala Nabbi gye yayogera, ekyo kikkirizibwa, naye kino Nabbi teyakinassako, teyakyogerako. N'olwekyo alqawlu al aqrabu ila alhaqi, kigambo ekisemberedde amazima, butakikola. Nsaba Allah anuŋŋamye awamu nammwe abatuwuliriza era abatulaba. Essula yaffe ey'olwaleero era y'essuula gye tumanyi obulungi, gye twakazaako, kul huwa Allahu ahadu, kul huwa Allahu ahadu. Olwaleero nayo katugitandikeko, tugifumiitirizeeko, tulabe Nabbi yagyogerako ki, tumanye abamanyi boogera bigambo ki ku ssuula eno. Barakallahu fikum. Ne kayira weewala insha Allahu taala, tusaba mutambuze bulungi, amutuuse bulungi wano mu studio. Ssuula eno eyitibwa suratul ikhlas, ng'erina amannya mangi nnyo, tujja kuba nga tugalaba agamu ku eyitibwa suratul ikhlas, essuula eyakkira e Makka. Muganda wange ayagala okumanya okuvunula Qur'an, ebintu bino byenjogerako bitegeerenga. Omanye erinnya ly'essuula lya suratul ikhlas, omanye gye yakkira nti yakkira Makka, era omanye kategori yaayo, kubanga waliwo Qur'an erimu kategori ziringa nnya. Waliwo kategori al-mi'in oba at-tiwal, essuula empanvu ziri 7, sabu at-tiwal, zikomera ddala ku suratu at-tawba. Ne wabaawo gye bayita al-mi'in, kategori eyo eyokubiri. Al-mi'in yeeyo essuula nga zirimu aya 10 awo, 10 zibayita al-mi'in. Kategori eyokusatu al-mufassal, enayo kategori weeri, teweza 10, ebeeraawo mu 6, 5 wa hakadha. Ne wabaawo kategori eyokuna gye bayita qisar as-suwar, egundi entono, essuula ennyimpi ennyo, nga qul huwallahu ahad, inna a'tainaka al-kawthar, qul a'udhu birabbi nnas. Ssuula nnyimpi nnyo, ogwo nagwo muteeko gwolina okubeera ng'omanyi. Kati suratul ikhlas eri mu miteeko gino emitono, essuula entono ezisembayo, al-mufassal, qisaru al-mufassal, entono naye ng'ate zakutulwamu nnyo ne basmala, oba wakagimalako n'osoma basmala wa hakadha. So suratul ikhlas egwa mu kategori eyo. Amannya gaayo erina amannya agawerako, naye nga mu mannya ge tusinga okubeera nga tumanya annaha suratul ikhlas, eyitibwa suratul ikhlas. Omumanyi ayitibwa Fairuz Abad, al-Fairuz al-Abadi yagamba nti buli kintu lwe kiyitibwa amannya amangi, naam, kiba kitegeeza okuba nga kya kitiibwa, kitegeeza nti kyamaanyi, kitegeeza nti kijjuvu. Bwe tulaba ensolo gye bayita empologoma erina amannya mangi. Bagiyita al-asad, bagiyita fahad, bagiyita kaswara, ne bagiyita malikul ghaba. Amannya ago gonna agategeeza amaanyi gaayo. Kakati essuula eno okuba nti erina amannya mangi, kitegeeza nti ssuula y'amaanyi era ssuula nnene. Kakati erinnya litwasinga okubeera nga tumanya nti annaha suratul ikhlas, bagiyita suratu al-ikhlas. Lwaki bagiyita suratu al-ikhlas? لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه فليس فيها إلا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. Mungu subhanahu wa ta'ala yawuliza nga ye eyogera ku ye yekka subhanahu wa ta'ala. Terina muntu yenna, terina nabbi yenna ayogerwako mu ssuula eyo. Bitendo byonna ebirimu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahadu, Allahu
samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tewali yenna ayogerwako okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hiya khalisa lillah, ye yawlidani Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki bagiyita suratul ikhlas. Ekirala essura eno أنها تخلص قائلها من الشرك إذا قرأها. ومنت أباجو جد الله سبحانه وتعالى أمتاسا شركي بابانغا جو جد كروا الله كهاتي شرك وناجي كرا دي غامي الله أحد وغامي الله الصمد وغامي لم يلد ولم يولد ngabo tunategeera amakulu gaayo mu lulimi lwaffe lwennyini lunnakabala insha Allahu ta'ala, aya ku aya, kigambo ku kigambo, insha Allahu ta'ala. aya sura eno wahiya yani yuqalu suratu qul huwa Allahu ahad. Osobola giyita nti qul huwa Allahu ahad, suratu qul huwa Allahu ahad nogiyita erinnya eryo. Wa yuqalu aidan suratu tawhid wa suratu samad. Mu mannya gaayo oyinza ogiyita essura erimu okwawula Allah, essura erimu okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. وبعضهم سماها بسورة الأساس لأنها تتحدث عن الأساس وهو التوحيد. eyitibwa essura y'omusingi kubanga eyogera ku musingi gwennyini Allah gwasinga okwagala, wahuwa asasu tawhid, gwe musingi ogw'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala. N'amannya amalala ndowooza agakyaliyo naye ago ge gamu ku mannya amakulu gwatuwuliriza era tulaba olina okubeera ng'omanya ku ssuura yaffe ey'ebbeeyi, suratu l-ikhlas, suratu at-tawhid, suratu samad, suratu l-asas, yeeyo essuura yaffe. Essuura eno yakkira e Makka nga bwe nabagambye, kyekigambo ky'abamanyi abasinga okubeera nga besigamira ku kigambo ekyo nti yakkira Makka, era nga ensonga eyavaako okubeera ng'ekka ehadithi ya Ubayy ibn Ka'b egamba nti anna al-mushrikiina abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala bajja eri Nabi sallallahu alayhi wa sallama ne bamugamba unsub lana rabbak. Mu riwaaya endala bamugamba nti sif lana rabbaka, tutendere Allah oyo gw'otugamba yaani, yakula atya, muwanvu, mumpi, alina bitendo ki? Allah nassa essuula eno, nassa essuula ng'eyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, erinnya lyekkulu ismuhu al-a'zam annahu Allah, ye Allah subhanahu wa ta'ala, era lye lyasooka qul huwa Allah, ekisookera ddala yaani ye Allah. Eryo erinnya tewali alituumwa era tewali gwe balituuma era tewali agenda kuba nalyo. Mwali muliwuliddeko ewantu wonna. Erinnya erisooka bwe yamala okubeera ng'ayogera erinnya lye n'atandika okwogera ebitendo by'alina byensaba gwampuliriza oba atulaba okubeera nga otendanga nnyo nabyo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga abyagala. Okubanga addidde essuula namba n'ayogeramu ebitendo by'essuula namba, ekyo kiraga nti ebyo bitendo abyagala nnyo. Era nga mu hadithi bwe tunaakiraba wansi wano ojja kusanga nti waliwo omusajja yasaba n'essuula eyo, nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti asabye Allah subhanahu wa ta'ala bismihil a'zam, n'erinnya lye ddene ekkulu. Bw'abanga omuntu yenna asabye nalyo Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa okumuwa ebyo byasabye. Essuula eno baganda bange erina ebirungi bingi bingi nnyo, tebigambika, tebirojjeka. Kumukkiriza oyakkiririza mu Allah jalla jalaaluhu, era oyakkiririza mu Qur'ani, oyafolowinga emboozi yaffe ya Qur'ani. Bino bitegeere era bimanye mu birungi ebiri mu ssuula eno annaha ta'dilu thulutha al-Qur'an, yenkana kimu kya kusatu ekya Qur'an. Ekitegeeza nti Qur'ani erimu ebitundu bisatu, erina topics ssatu enkulu ennyo z'olina okubeera ng'omanya. So tekitegeeza nti bw'onaasoma qul huwa Allahu ahadu ojja kuba osomye juzu 10
si kitegeeza katulabe wano kitegeeza روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل يعني يتقالها يعني كأنه يرى أنه قليلا كيف يقتصر على هذه السورة ليلة كاملة يرددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ومسجى يولي مسجى مني صحابة مني سمع القرآن سمع قل هو الله واجدام nagati ono talina birala byakusoma nagati kigambo kino kinene naye tujja kukitwala eri nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja okukitunnyonnyola nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'atuuka gyali n'ayonja ensonga ye n'agamba nti ono kye yakoze kinene nnyo essuula gye yasomye yenkanankana kimu kyakusatu ekya Qur'ani al-Karim ne ahadithi endala nnyingi nnyo nabbi sallallahu alayhi wasallam muzo era mu hadithi mu Bukhari yagati ayajizu ahadukum an yaqra thuluth al-Qur'an fi layla omuntu alemererwa okubanga asoma kimu kya kusatu kya Qur'ani mu kire kiramu ne kigwanga osobola kusoma kimu kya kusatu basahaba ne kibayitirirako anti nga kinene nnyo ana ya Rasulullah ana kisobola ekyo nga kinene Nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ثلث القرآن وكبانغو غامانت قل هو الله أحد الله الصمد كان ثلث القرآن مجسمي سورة وبانغا أسمي كان ekimwe ekyokusatu ekya Qur'an abamanyi baali bafunula ebigambo ebyo bagamba ekigambo ekisooka anna al-Qur'ana bi'itibari ma'anihi thalathatun athlath obanga otunuulidde amakulu agali mu Qur'ani erina amakulu ga mirundi esatu oba eyogera ku bintu bisatu thuluthun tawhidun ekimu ekyokusatu ekisooka kyogera ku kwawula Allah subhanahu wa ta'ala wa thuluthun qisas ekimu ekyokusatu kyogera ku byafaayo ebiri mu Qur'an wa thuluthun amrun wa nahyun ekimu ekyokusatu ekirala kiragira era ne kigaana tokola kino mukole kino wa aqimu sala wa atu zaka wala taqrabu alfawahisha temukola wa hakadha kati bw'otunuulira suratul ikhlas yonna ejjudde ekimu ekyokusatu ekyogera ku muteeko ogusooka ogw'amakulu gwa Qur'ani agali mu kwawula Allah tawhidullah subhanahu wa ta'ala era nga gwe musingi Allah gwatunuulira kwazimbira okukkiriza emirimu gy'emirungi n'abala ne boogera ebigambo ebyenjawulo wa hakadha naye nga ekyo kyekigambo ekikulu naam ekigambo kya suratul ikhlas mu birungi ebigirimu nti nno hubbuha yujibu mahabbata Allah buli lw'oyagala essuula eyo n'osembeza amakulu gaayo n'ojagala ekyo kikukakasisaako okuba nti Allah jalla jalaaluhu agenda kubeera nga akwagala era omusajja omu yalinga asoma Qur'ani ng'asaaza banne naye nga buli lwasoma essuula ez'olwatu eziwulirwa asomerako qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad agandi yara musajja talinaayo ssuula ndala ensonga bagiteeta mu maaso ga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bamuuza owaayi lwaki osoma essuula eyo lwaki n'abagamba nti li annaha sifatu rrahman mulimu ebitendo bya Allah waffe omusaasizi kati njagala nnyo okubeera nga mbyogera nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallama nti bwe kibanga bwe kityo ekyo kyokka kikwagazisa Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti omwagala oyagala ebitendo bye naawe awuliriza era tulaba beera nga ebintu ebyo ebitendo ebyo byosanga mu suratul ikhlas oyagaliramu Allah subhanahu wa obyagala nnyo Allah naawe ojja kubeera nga akwagala ekyo nno buli lw'okikola era kijja kuyingiza ejjana kimu ku bintu ebigenda okuyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi ku nsonga eyo bungi nnyo
lw'oyagala essuula eno n'ebitendo ebigirimu ebitendo bya Allah jalla jalaaluhu Mungu agenda kuzimbira enju mu jjana bana Allahu lahu baytan fil janna qul huwa Allahu ahad olid bw'obanga ogisomye 10 marrat n'ogiddingana emirundi 10 qul huwa Allahu ahad qul huwa Allahu ahad n'ogimalako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzimbira ennyumba mu jjana la hawla wala quwwata illa billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateke mu bantu abagenda okuyingira ejjana naye munnange bimu ku bintu ebigayaaza omuntu n'otatuulaawo n'obeera ka TikTok n'oggulawo gundi page ya gundi n'oggulawo kino ku Facebook tovaako n'otawaayo kadde kubeera nga taqra'u hadhihi surata almubaraka essuula eno ey'emikisa n'otagisoma mirundi egyo 10 ng'olabanga ate emirundi 10 emingi ennyo n'ofiirwa empeera zirimu n'olwekyo okubiriza akhi alhabib ukhti alhabiba ofunangayo akadde nogaa nti kanzimbeko Mungu kanzimbireyo ku nnyumba mu jjana qul huwa Allahu ahad ng'ogiddingana emirundi 10 wama dhalika ala Allahi biaziz Umaru bw'awulira ekigambo ekyo Umar ibn al-Khattab n'agamba nti idhan nastakthir laba entegeera y'abasahaba gamba nti ya Rasulallah tugisome emirundi mingi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti Allahu aktharu wa atyab Allah atalina ebirungi bingi ate mulungi nnyo idhan bwe kibanga bwe kityo egwe ekyokukola okifunye n'eddagala olifunye ery'okuzimba ennyumba okuzimbira ennyumba mu jjana bwebanga obwe bulungi mu suratul ikhlas n'obulungi obulala bungi nnyo waliwo ebifo ebisaana okusomerwamu essuula eno tweyongere okuba nga twawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okwogera ebitendo bye ebirungi ebibyayogerwa mu ssuula eyo ekifo ekisooka fi rak'atay al-fajri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu eraaka ebbiri ze yatugamba nti nnungi nnyo okusinga edduniya n'ebigirimu rak'atay al-fajr eraaka zino ebbiri ze tusala nga tetunnaba kusaala salatu al-fajr naye yatugamba sallallahu alayhi wa sallama nti mu raaka esooka somerangamu qul ya ayyuha al-kafirun mu raaka ey'okubiri n'atugamba someramu qul huwa Allahu ahad someramu qul huwa Allahu ahad mu hadithi ya Abi Hurayra eri mu kitabo kya al-Imam Muslim ekyo ekifo ekisooka ekifo ekyokubiri ekisomebwamu naam suratul ikhlas fi rak'atay at-tawaf bw'oba omaze okukola tawaf okwetooloola Kaaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba era okubeera nga tusomeramu mu raaka esooka tusomeremu suratul kafirun ne raaka ey'okubiri tusomeremu qul huwa Allahu ahad ekifo ekyokubiri fi rak'atayn ba'da al-maghrib eraaka zino bbiri ez'amaalibi ng'ogimaze era beera nga eraaka esooka osomeramu qul ya ayyuha al-kafirun eraaka ey'okubiri osomeremu qul huwa Allahu ahad suratul ikhlas bannange kintu kye njagala okunabbahako ku nsonga ya ikhlas bwe tuba tusoma suura eyo n'amakulu gaayo gasembere nga bwe tunaagategeera insha Allah tugezeeko okulaba nga tetujabula banaye Kulaani yonna tojabula tojja kunyumirwa tojja kuwoomerwa tojja kufuna mugaso gulimu gwa makulu soma mpola mpola bil irsal bitartil qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mpola mpola nga bw'osembeza amakulu gaayo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akugasa nayo bw'obanga tokikoze ng'ojabula bujabuzi qul huwa Allahu ahad Allahu akbar
tugenda kufuna omugaso guli mu ssuula eyo. Omugaso omulala owa kifo ekirala kye tulina okuba nga tusomeramu fi sabah wal masa, adhkaari ez'okumakya n'ez'olweggulo, essuula tetugyerabira, tubeere nga tugisoma emirundi abamanyi gye batugamba, era nabbi sallallahu alaihi wa sallama gye yatuyigiriza tulina okubeera nga tusomeramu essuula eno. Baganda bange abakkiriza, Sekakayira anegaseeko tuli naye wano, era mu kiseera kino agenda kutandikirawo atuwulire kuba bwe tusomera suratul Ikhlas ku mugundi ey'okutaano, mu kifo ekyokutaano, wadhalika inda an-nawm, nga tugenda okwebaka. Omala gebaka nga tosomye na suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Nabagambe nti twalonze suula zino abantu ze tusinga okukola ki? Okutegeera, tubeere nga tuzifumiitirizaako nnyo n'obutazifiisa gamba kulu wallahu yange, falaki yange, fatiha yange. Ekigambo ekyo si kituufu. Sheikh Kayira, wonsangidde wano nga ndi ku muteeko ogwokutaano wa bwe tusomera suratul Ikhlas nga tugenda okwebaka. Abamanyi bakyogerako ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyogerako ki? Wahakadha oba otandikira sewo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukolera enteekateeka y'okuba ntukuŋŋaana tubaako gye tusoma, wadde nga okuŋŋaana kwaffe kubeera kwa unboard, naye ekimanyi abatugoberera bafunira ddala fawaidi ez'enjawulo. Tukwebaza Sheikh Abdurazaq nti okutta obudde. Barakallahu fiik. Nsonyiwa okeerewamukko. Hawaiji ebuzibu bubaawo. Suratul Ikhlas eno ze zimu ku ssuura ezirimu ebyama. Abasiraamu abasinga bagirabanga essuula esinga eya bulijjo, essuula ennyangu. Ennyangu, naye ate singa ogiyingira munda ogenda okulaba nga ebyama byayo bingi. Sheikh nga wabadde atuuse almawadi' ebifo yustahabbu qiraatu suratul Ikhlas fiha nga byawarada mu sunna mu nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yabisomeranga mu suratul Ikhlas. Seeka abadde atuuse ku kifo ekyokutaano inda an-nawm, omuntu agenda okwebaka. Aisha radiyallahu anha atunyumiza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha awa ila firashihi, nabbi lwe yagendanga okwebaka ku buliri bwe, jamaa kaffaihi, yagattanga ebibatu bye, thumma nafatha fihima, nakola ki? Nafuuwamu. Amanyi abamu ate awandamu malusu. Kale annafsu guba obanga afujja naye nga tekuli saliva. وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بناس من أموز السورة. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. نبينا يسي مورا kyaba asobodde ku mubiri gwe, so si gwonna nga atandikira ddala ku mutwe ku kyenyi, kati waba asobodde okuwasiiga. Kati nebeera nga sunna mu kubeera nti omuntu afuna wiqaya min aljinni washayatin wa min alhawam, omuntu okuba nti amajini tegamusumbuwa kiro okulogootana, bino ebisolo ebitambula ebiwukawuka okuba nti tebimuyingira ku mubiri gwe, kubanga omuntu seeka waba alina ebitundu ebiri open ku mubiri gwe, ennyindo, abalala bayasamye. Kati obeera wetaddeko olukomera okubeera nti weprotectinga. Tukikola emirundi emeka? Thalatha. Yafaalu dhalika thalatha. Nabbi yakikolanga emirundi emeka? Esatu. Noba kewebakirako. Kuba kulu huwallahu katono kikanga mu bbiri nja kuba ngimaze, ahati kanteekeko ka soft music. Nkuba otulo twange.
Naam, kadi zina zikali tetuzisoma kubeera nti zituletera okwebaka. Naye osobola ozisoma n'omala akaseera tonneebaka. Tuzisoma wiqayatan, kwekingi bakirada Allah kutukuuma obudde obw'ekiro. Mashaallah. Naam, kati ekyoga nti olaba nga ennyimpi ate otolo tetujja nedda. N'ekyokubiri nti kibi nnyo okubeera nti omuntu yeebakira ku music. Naam. Olw'okubeera nti lwaki Allah subhanahu wa ta'ala budde bw'ekiro mulimu emyoyo gy'asigaza. Kati guyinza okuba ng'omwoyo gwe gye gimu ku myoyo gitagenda zuukuka. La hawla wala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kati Allah subhanahu wa ta'ala budde bw'ekiro omuntu tuba twebase mulimu abantu abatadda. Allah. Nambamu abalala nga ebiseera bwe tebinnatuuka Allah n'akuddiza omwoyo n'okolaki. Kibula obuuzi okugamba alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wadde ofudde al-mautu al-khafif. Naam. Okufa okutontono okwo. Naam. Kati ekyokubiri waliwo zikiri nabbi gyeyigiriza nga ojogera nera nga Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi bi kitabika allati anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabyaga nti omuntu abyogera n'afiira mu kiro ekyo mata ala al-fitra. La hawla wala quwwata. Afiira ku bumbo wa busiraamu. Kitegeeza nti omuntu yegenderezanga nnyo byasembayo okukola ng'agenda okwebaka. Mulimu omuntu akola ebintu n'afa nga yamuutu mautatul jahiliya. La hawla wala quwwata. Nembwamu omulala yamuutu ala al-fitra. Kati gwe yeebakira ku music kufa kyoko tukubala tutya jahiliya oba eba jahiliya. Naam, kati kyobulaba nga tukuyigiriza bino obeere nga akhiru ahdika bidunya obeere nga byosembezaayo at least. Naam, kati ekifo ekirala shekhe. Ekirala seeka abantu bamala okusaala. Naam. Omala okusaala. Naam. Astaghfirullah nga yasituse dda n'atambula n'agenda. Naam, babayita sar'anu nnas. Sar'anu. N'ayanguyiriza. Abapapa. Tolaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam omweswala ne yeerabira. Kati fakharaja sar'anu nnas mulimu abantu nga ye olumala salaamu tayinza tuulawo. Kati imaamu ne waba akoze ensobi mu swala bimusangayo busanzi. Babayita basar'anu nnas. Naam. Naye nga bwe tugambye nti eddiini yaffe eri complete ate zino ibada tuzijja ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kati waliwo Nabbi byakolanga oluvannyuma lw'eswala naddala as-salawatu al-mafruuda. Ez'obwateeka. Kati kana idha sallama astaghfara thalatha. Yatandikirawo nga amaze okutola salaamu yaleetanga istighfar emirundi esatu astaghfirullah. Neera omuntu yeebuuza seeka lwaki omuntu akola istighfar ng'ate abadde ali mu kusaala. Oweesegedde omuntu abadde asaala asinza Allah ate lwaki amwetondera musonyiwe? Akoze ensobi ki? Kyoyinza okwebuuza. Naye ng'ate bingi. Naye ate ansa gye tuyinza okugamba nti obeera osaba Allah akusonyiwa ebyo ebikendedde mu swala yo. Ebikendedde. Kubanga tosobola kumusinza nga bw'ayagala. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Ekyaba kyogera baki? Bamalaika. Tetukusinzizza nga bw'okola ki? Ate nga mu bitendo bye yaboogerako la ya'asuuna Allaha ma amarahu wa yaf'aluuna tebamujeemera. Naye raba ate bwe bamusaba bamugamba nti tetukusinza nga bw'akoze. Kati ate olwo abeera mu swala n'ozimba ennyumba n'otwala omuntu ku poliisi n'omubanja n'omaliriza nga omututene wa chairman. Kitegeeza nti ate gwe hariyun an tastaghfira. Ate gwe bakubira n'akasimu. Oluusi Seka mulimu oli yambuza ekibuuzo shekhe eswala eramulwetya bwe mba nga mbadde ensaala faqaama zaidun qiyaman. Okitegedde seeka? Oli mu swala osaala summa qaama zaidi yatashahad. Oba njivunula erya mu media kuno. Yatashahad. Nga ali tahiyatu nga tayimiridde. Ali mu swala ate zaidi n'atola shahada. Wakala la ashhadu an la ilaha illa Allah.
kati seeka yali amubuuza nti eswala yange eramula etya kati kitegeeza nti oyo ebiswala aba yabivuddeko nanda kubanga wotukira ku extend nga oli mu swala asoma yakumu zaidi oba kitegeeza kati kitegeeza nti astaghfirullah ogyetaaga oluvannyuma lw'eswala oba osegedde kyo kimu kati womala astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram olanika adhkari subhanallah yotendeeza allah kati oluvannyuma n'osoma ezimu ku sura nabbi zasomanga suratul ikhlas suratul falaq ne suratul nas ne ayatul kursi sheikh oluvannyuma n'otambula n'ogenda oba tusegedde kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam akiyigiriza sahaba yitibwa Uqbatu bnu Amir yaga amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an aqra bil muawwidhatayn nabbi yandagira okusoma al muawwidha ezi sura ezirimu okwekingiriza fi duburi kulli salah oluvannyuma lwaki lw'eswala naam kati ndozala nera ikhlas nera ekomyewo nera ogyetaaga mu kuba nti oluvannyuma lw'eswala ogikola ki ogisoma okay seeka nina kusoma busomi kuba nze nazikwata era bwe twali tutandika okusoma Qur'an kwe twatandikira nze nsome busomi oba waliwo ekyama ekirala qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kimala ekyo ebisoma onyiga na simu nedda buli lwe tugamba okusoma Qur'an sheikh ekibeera emabega waakyo القراءة التدبرية exactly okusomanga ofumiriza kubyokola ki ekyo kubyosoma kubanga kwekufunamu omugaso gwa Qur'an naye okugisoma hadhan ka hadhi sha'r ng'olyanga ayimba nedde kyo faida toyinza gifuna tosobola kugifuna naam kati osoma hatta nezino azkari subhanallah alhamdulillah allahu akbar zonna zonna ozireeta tastahdhir azamatillahi taala ng'osembeza ekitiibwa kya Allah n'obunene okwawukanako seeka natunuulidde ibaada zonna ezisinga obungi mu butuufu ekyo ky'ogamba buli lw'opapa buli lw'otasembeza kitiibwa kya Allah emigaso togikola ki emigaso togifuna kakati mukulu huwallahu wano mbadde nkyogerako ne ŋŋamba mulimu bitendo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu mannya gaani ga Allah na linnya lyeddene kati bw'oba tobisembeza ekitegeeza togenda kukola ki togenda kutegeera togenda kufunamu seeka waliwo faida ennene gye bayita rukuya kituufu ddala qul huwallahu eno rukuya era rukuya kyeki amakulu amatuufu luganda olutuufu ga nti rukuya kubanga kiri mu Luwarabu esebo naam rukuya kubanga kwejjanjaba naye ng'okwejjanjaba okwo sharaiya owejjanjaba enzijanjaba ey'obusiraamu bilqiraa n'okusoma oyinza okusoma ayati oba n'osoma ezimu ku al adiya al ma'thura ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ng'osoma oyinza osoma Qur'ani oba osomera mu bibatu byo ne weesiiga oba mu mazzi oba n'osoma adhkari ezimu nabbi ze yayigiriza bisimillahi arqiik ezimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam ze yakola ki ze yayigiriza jazakallahu khairan naye ng'era tetwerabidde kali ko wagambye nti tusembeza amakulu neera sebo rukuya ebiseera ebisinga akola omuntu ekisookera ddala ng'alina yaqiini okukakasa ng'akakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala bino byensoma yabiteekamu shifa wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin ng'akakasa nti Qur'ani ddagala si kusoma takhallusan kwejjako oba lwekitegedde ekyokubiri okusoma neera tastahdhir mathalan ma jitum bihi sihr inna allaha sayubtilu olaba amakulu g'ayeyo nti byonna bye muzze nabyo mu ddogo Allah kubyonoona abisaze ajja bifulula kati agamba gula olina okubanga gwasoma ogakakasa nti Allah agenda bikola ki inna allaha sayubtiluhu naam kati rukuya ze adhkari omuntu edduwa zasoma oba Qur'ani gyasomera mu mazzi oba nasomera mu bibatu bye neyeesiiga ng'alina ekimuluma kati waliwo rukuya sharaiya ne rukuya ashirikiya waliwo rukuya yakkirizibwa
okwevumula bali njagala nnyo kive mu Luwarabu eyo okwevumula okwakkirizibwa n'okwevumula okutakkirizibwa okulimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ga Aisha radiyallahu anha watunyumiza kana Nabbi sallallahu alayhi wa sallam idha ishtaka Nabbi we yafunanga ekimuluma oba omutwe gumuluma oba omusujja qara ala nafsihi bil mu'awwidhat ezi sura yazesomeranga yeke nyini yakwatanga ebibatu bye n'asoma neyesiige wamuluma. Falamma marida Nabbi we yalwalanga takyayina maanyi Aisha agamba nti nakwatanga emikono gye n'ensomera omwo ne musiiga. Lwaki? bibarakati yadayi olwa baraka y'emikono gye sakozesanga jange yali faqiha omukyala yali ategeera ate n'ekirala yali n'omukwano n'ebbaawe kituufu. Kati rukuya mu sura ezimu zetusoma nga tukozesa rukuya zesura zino swat ikhlas falaq n'ennas kubanga nera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lamma suhira nga mu hadithi ya Aisha radiyallahu anha Nabbi bamuloga agamba Aisha radiyallahu anha suhira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fakana yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala shay'an wa lam yaf'alhu. Nabbi yalogebwa nabanga kyamujiranga ngalyanga akoze ekintu naye nga takikoze mu mbeera efaanana bwetyo. Sufyanu Thawri rahimahullah agamba wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr awo omuntu watuuka ku level eyo nga bamuloze nabanga alina kyakoze naye nga takikoze nga obwongo bumulaga nti akikoze eddogo liba lifuusa ate ebbinyo gyali. La ilaha illallah. Kati Aisha agamba nti hatta kana yawm min al-ayyam olunaku lumu da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma da'a nabbi yatula wansi n'asaba nnyo Allah mubuulire embeera kyene muliko nga naye tagitegeera bulungi kubanga yuqaalu nabbi yamala ennaku 40 emyezi 4 abalala ne bagamba sana kamila mwaka mulamba nga ali mu mbeera efaanana. Kati we yasaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala amulage embeera muliko agamba nti olunaku lumu yagamba nti ya Aisha ash'arti anna Allah aftani fima fihi shifaayo kimanyi Allah yambuulidde obulwadde bwange n'eddagala lyako. Atani rajulani abasajja babiri banzijidde faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlai omu n'atuula ku sayidi y'omutwe omulala n'atuula ku sayidi y'ebigere. Faqala ahaduhuma lil akhar omu n'agamba munne yali Jibril ne Mikail kali jjukira nti bannabbi Allah yabatonda tanama ainaihi wala yanamu qalbu amaaso geebaka naye ng'omutima tegukola ki tegwebaka neera osobola okunyumya emboozi nga nabbi yeebasaawo n'azuuka n'agikunyumiza yonna nga obadde oginyumya. Kati bano bamalayika bajja nga balanga bali mu conversation naye nga baagala kumubuulira kizibu kye kimuliko. Kati omu n'abuuza munne nti ma waja'u rajul omusajja bulwadde ekyobumuluma qaala matbubun ay mashhur rajulu matbub naam omusajja yalogeddwa qaala wa man tabbahu ani yamuloze qala Labid ibn al-A'sam oyo omusajja yamuloga ate yali muweerezaawe neera kana munafiqa yali musajja munnanfuusi nga halifu al-yahudi nga akolagana n'abayahudi allies w'abayahudi. kakati n'agamba nti fi madha yamulogera muki qala fi mushtin wa mushata wa jaffi tal'i nakhlin dhakarin yamulogera mu musht kyekisanirizo kyasanirira wa mushata ma yatasaqatu min ash-sha'r omuntu oli waba asanirira ekigwa mu nviirize kibayita musha era abalogo baawano bazisaba neera omulogoseeka n'enjala wafunira chance yonna ku kitundu ky'omubiri gwo hatta alaba n'akagoye koyambala masala kofira gye yayambadde gindeetere. Kati neera wano tukubiriza naddala abasajja abafumbo abakyala abafumbo bakola nnyo enkola omukyala n'amushevinga naye n'atamanya ebisigalira bye bino byamugjeeka bitaddewa kyegedde gwe n'okitwala bayizaawe kumba omukyala bulijjo bamutuuma ezo nviiri azifunye n'agenda n'akuloga n'osigalamu kasala kkubo wonna n'ofuuka zonto. Kati so olina okwebeereramu nga enjogera ya leero n'omanya nti wabikuggyeko bitaddewa abisudde mu ntoya bifulashinze bigenze si kuteekayo gwa naggamba kubanga bakozesa nnyo chance eyo ku bitundu by'omubiri waffe ne batuloga. Kati bwe yakwata enviiri ezo zeyajja mu kisanirizo n'aziteeka
mu ntende kibanga kiryo kya ntende oba kiryo olaba abana abakola ki abaddira entende ne baziwakisa kati ekyo kipaati kyagattako n'awakisa ekyo kyeyagattagatta n'agenda n'asuula fibiiri mu luzzi lwe bayitaani Dharwana oba Dhi Arwana mu luzzi olwo oluzzi lwali Madiina yagenda n'akola kinabisuula kati nabbi sallallahu alaihi wasallama abamalayika bonna batandika okumusomerera naye nga bamusomerera ki na suula ezo qul huwa Allahu nayo mweri nga oziraba ssatu masha Allah kati neera essuula ezo kyova olaba nga zikola nnyo ku rukuya n'abalala bagamba nti suratul ikhlas oba falaki zakira Madiina besembesa sababu nuzuli otegedde nti Allah yazissa juke eyo incident yagwawo nabbi ali Madiina nti Allah yazissa nga ddagala kujja kuwonyani nabbi sallallahu alaihi wasallam naam kati nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyakomawo n'agenda n'abijjayo mu luzzi yagamba Aisha radiyallahu anha aga fa idha ma'uha ngagenza okulaba amazzi g'oluzzi ogwo nga ganiyanga olaba abantu bakamulidde ebintu bya ina amazzi ge bakamuddemu ebintu bya ina egagafaana si marungi kati ekyo nakyo tufunamu faida nti ebiseera ebisinga nti eddogo lye baba bakusindikidde obusindikizo banga balisimbye okuwonera ddala singa Allah aba basaasire ne mumanyi oli yalisimba ne mulijjayo n'olyokya awo omuntu awonera ddala naye bebana abasinga osanga alina emyaka 5 bamusomerera baseeka tawona kubanga lwaki nti biri yebeesi yabyo buli babisomerera ne binafuwa biddayo ku beesi ate nebikomawo n'amaanyi amalala naye singa tumanya ekifo mwe biri ate ekyo ekisinga obulungi okuba tubijjayo ne tubyokya ne tubisaanyaawo seeka essuula nnene kati fi ruqya ssuula y'amaanyi nera abasiraamu balina okimanya nti tekikwetaagisa nnyo okubeera muwalimu nga olaba nti tekikwetaagisa kubeera musawo nate olina okuba ne ka first aid kit munyumba mulina okubaamu panado septrin mulina okubaamu pamba mulina okubaamu ku bazita batya asiba abamwita atya seeka obusawo bwe bwannemu osoma kati ebyo ebintu ebitandikibwako nti masa nti omuntu alwadde musooka omuwe kino atonda muddusa mu ddwaliro kati naawe olina ekikuluma mu mbeera mu nahiya ey'obusiraamu olina okubaako n'essuula ezikutaasa nga lonakubira mwali musula mwali musula ngamukubira ng'ali ku mawuledi alina edduwa tagera kujja saa 8 ogw'ekiro omujja mu buliri ashayatini zikutte omwana kwekenyini kyemalire alifatiha emirundi 7 ayatul kursi ogimanyi ikhlas ogimanyi falak ogimanyi nas ogimanyi bisomere omwana toli ntozoka kulindaani naye abasiraamu bagala batambuli ekyo seeko oyogedde ku baana waliwo obutanda obw'omulembe ennaku zino manyi olwo yanga nti se omuntu nyumizeeko ku biriwo mumunyumya nnyo nammwe baswahaba biki kati ebiriwo waliwo obutanda nga bwa mulembe olaba omwana myezi 6 oba myaka 2 awo egisooka awo kati bubaako obudeedede obude kati budde obwo wallahi bukola music omulungi naye nga wakyana kito okay baby music ne buyimba kati omwana nayasamirira okwo otulo ne tukola ki netumukwata neyebakira ku bunankani obwo kati oyo omwana bw'anaakula n'obujinni obutoototo kuba naye buli lwakula nga nabwo bukula waliwo gye bayita onaaba onenyani omusubiyaani obwo omwana ono naye tumusomere gundi eyo olukuya ng'agenda mutulo amajini galemye mutawaani nera nabbi saa sallama kana yataawadh أعوذ بكلمات الله أعوذكما بكلمات الله تامة من كل عين لام من كل شيطان وهم قاعد يسميها حسن ne Hussein abazukuru aha nti nera tata wamwe yasomera ategeeza Ismaila nani Ibrahim kati omwana omuto sunna y'omwana omuto ayiseesinga buli omusanga bamukuwa omukwata amusomere kati n'omuzadde
omwana agenda mwebasa yeetaaga amusomere dhikiri eyo kubanga yeri walida fi sunna namusomera a'udhuka bi kalimati llahi tamma min kulli namuleka neyeba n'ekingiriza n'ebigambo bya Allah ebijjuvu abamanyi baga kalimatu tamma huna al-Qur'an al-Karim min kulli ayni lamma erise ebbi ebise ebyensaalwa ebise ebyaki ebyo wa min kulli shaytanin wa hamma ne shaytani n'ebintu ebikyamu kyamu ebiyinza okutuuka ku ki seeka waliwo Allahu sallallahu wallahi Mungu atusaasire ikhlas suratul ikhlas kigambo kikulu waliwo abakyala oba abaami iyo omwana omulungi nakwata ku mwana bwati naye ng'omwana ulira akagambo kano seeka alinga nga bw'olabanga nti nina ebyuma nenkukwata bwenti nenkunyiga ng'omwana bwati kwawulira kumukwata nakwa wallahi alazim ng'alinga gwe baleese ebyuma ne bamunyiga bwe bati ng'ono omusajja oba omukyalo ono alina ekiisa ekibi alimu sitaani alimu ebintu ebizibuzibu owulidde naye bw'obanga wamusomera edduwa seeka gy'ogambye ng'omusomera ku makya olweggulo agenda kwebaka biki biidhinillah tukakasa nti Allah agenda kubeera ng'akola ki seeka olwaleero tetugenda kukola tafsiiri ya suura eyo naye naawe nze naawe tukikakasa nti waliwo abantu abasoma obubi essuula eyo waliwo al akhta ashai'a owulidde zitubulyeyo nga 2-3 abantu bazitereeze insha Allah tugufuula omusomo gwa leero ensobi esinga okulabika ennyo sheekhe ng'abantu basoma essuula eyo be bantu abatera okusoma essuula eyo nga agatta ayati zaayo kubanga abantu abasinga eno e Uganda olwe bamuwaddemu okusaaza aba ayagala ndowooza alageko ebintu abitegeera n'atandika qul huwallahu ahad kati n'ataaga agisoma mu nsoma mmwe mwenna abanene mabega gye mukola ki qul huwallahu ahadu lillahi samadu ategedde ayagala kugatta aya qul huwallahu ahadu lillahi samad olw'okubeera nti yatashayakh yetashayakha olwokuba nti atera owulira abaseka nga bagatta yetawuliriza bulungi baba bagatta nyukuta ki gye bagatta awo oba okitegedde kati ye ate n'akoleramu ki n'akoleramu ensobi kakati qul huwa allahu ahadun eyo tanwin allahu samad waliwo alifu nelamu yasukun kati zega iltiqau sakinain sukunu bbiri zikoze ki zisinkanye kati kaifa tatakhallasu min iltiqai sakinain oziwona otya kuba mu Muwarabu tasobola kusoma kigambo nga sukuni bbiri zisinkanye emu agitta kati oli ayinza okumbuuza sukuni ate otugambye tanwin ate sukuni evudde waawo tanwin efaanana nga sukuni nunun sakin atanwin wa nunun taskun shay'un wahid jarrib wahkum tanwin ne nun ya sukun kiri ekintu kiki kimu woddira ta n'oteekako nun ogamba tan woddira ta n'oteekako fatahatayn ebira tin tun kati zeza tulina nuni bbiri eno nuni esooka eriko sukun ate ne alif wallamu wali sukunu ziri bbiri kati oddira buddiza eno nuni kati esooka n'oteekako kakasira wansi n'ogatta wali n'oba ng'okiwonye bwotyo n'ogaa qul huwa allahu ahaduni si li ahadunillahu si ahadu lillahi eyo bansobe ekyokubiri seeka ekigambo qul eyo qaf mu lulimi olwamiya olw'esudaani olw'emisiri ku street ye tajja kugamba qul agamba gul ana agullak oba ekisegedde kati nagisoma nga gayini kati ayinza okuleeta olulimi olwa street ate nalusomesa ne Quran ate nga Allah bilisanin arabiyi luli fasiha togamba gul huwa allahu ahad nga woyogera lusudaani lwonedda nasigala nga qaf ate min makhrijiha al asli ng'ogigira ddala mu ddooko oli qul huwa allahu ahad naam
kati ne wano walam yakul lahu kufuwan ahad eyo fa fa eriko sukun eriko dhamma naye abantu abasinga abagisoma atekako ki atekako sukun agamba kufuwan wadinga mu qira'a endala solo gisoma bote kufan qira'a ya Hamza naye wano tuli ku Hafs nokuleta kufuwan ahad kadi seka omuntu ayinza atya okuwona sukuni eno giteeka kuki neyagala okufaanana ku dhamma ati waliwo omusomo baguyita itimamul harakati okujuliriza harakati bakulaga engeri haraka ejjula etya okuwona okola ikhtilas okubuzabuza haraka kati yatuka ku dhamma yagamba kullu madhmumin falan yatimma illa bi dhammi shafatayn dhamma walyukta liko dhamma tesobola kujjula okujjawo ng'osongodde emimwa n'ogigatta kufuwan kati obuzibu bwayo lwakuba nti era makharaji gaayo gali wano agafa kati olina okwewala kati obutateekamu nnyo space oba ngenda leeta sukuni kufuwan kati awo oba ogyatudde bulungi oba tukisegedde kati zeze zimu oluusi ku nsobi ndowooza ezikolebwa seeka biidhinillah. baganda bange mukkirize olwaleero tukome wano naye nga essuula eyo nkulu nnyo era tukitwale nga ya buvunaanyizibwa eri ggwe omukkiriza alina tawhidi mu mutima gwo olid ng'okkiriza nti Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. insha Allah omulundi oguddako tugenda kubanga biidhinillah tunyonyola aya za suratul ikhlas ennya aya ku aya nga tuzivunula mu lulimi lwaffe lunnakabala tutegeere kiki Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza. twebaziza Sheikh Hamza era ne twebaza baganda baffe aba Thuraya tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abamwawula era bamusinza bakola ebyo byayagala. subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu kwabo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301.